okwemulugunya n'okwebuuza kukyagendera ddala mu maaso ku Kadaama eyabadde yakakomawo nnaku 3 nga yakatonya mu ggwanga erya Uganda. Ssaawa zino eno mulambo yafudde. Abantu beebuuza ki ekyasse Kadaama ono? Yazze mulamu bulungi nnyo ne bamuwerokaminga nga mulamu bulungi. Olunaku olwazzeeko yatwaliddwa mu ddwaliro, olunaku olwazzeeko n'afa. Abamu bagamba mbu ezo pressure ne okubeera nti yabadde disappointed ku ssente z'akoledde okumala emyaka 4 kubanga mazeeyo emyaka 4. Yagenza otuuka okugenda omunnyonnyola mwana wattu kyamususseeko nnyo y'ensonga lwaki olunaku lwe yakomawo enkeera bamuddusa mu ddwaliro ogenda okukakana nga mukazi wattu afudde ennaku 3 zokka nga yakakomawo. Naye okunoonyeza kukyagendera ddala mu maaso, abantu bakyagendera ddala mu maaso n'okwemulugunya n'okwebuuza ki exactly ekyasse mwana muwala ono Babirye Sonia okusinziira ku mannya agampeereddwa. Ndasigala nga nkola follow up tulabe exactly ki ekyabaddewo naki ekiyinza okubeera nga kyamuviiriddeko okubeera ng'afa omuntu yakomyewo nga mulamu tteketeke okutuusibwa okubeera nga addusibwa mu ddwaliro okukakana alangiriddwa nti afudde. N'akatambi akalala akamwana muwala oyo actually kankakuteereko nako kalabe bambi yeetaaga buyambi oluvannyuma lw'ebiki ebyaguddewo. Bakadaama bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo naye tusaba busabi omuntu yenna n'abeera asobola okubeera ng'ayongerayo vidiyo eno paka wetuuka ku bantu abamumanyi oba kampani yamutwala asobole okubeera nga ayambibwa. Kansooke kujjukiza banaffe abaleegi Shots omuyimbi nga yakolera oluyimba lwa vidiyo audio oba visualizer okuba kuliko enamba y'essimu ebisigadde n'obimulekera. Bannange bamanyi omuwala oyo singizizaako kyensobodde ne bamutwala ku poliisi bamuyita kati wagira mu kampuni kinze kakwati nayiba wange nange mbadde ye waggulu nendaba nga balwana ne bakamaabe naye bambi kati ali ku poliisi walinjogerera naye bambi mumuyamba abamumanyi abakampuni eyo gyayogeddeko banaaba eraiti mujje muyambe ono omuwala yeggwani amanyago ye kazi watungambye adde mulwadde tebamuwa ddagala.